Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale sawa siya mutapisi abatayingiddewo olina kyowakana mutandike ngendeyo ndabe bamali ku ssimu. Mama nkulamusizza. Oyogerako ne Kadima ku beeti wano oli ne Kaboggoza. Mami Kadima. Obulamu buli butya? Obulamu bwe butya Mami Kadima. Njogerako na mukyala ani ono oba? Mukyala Lydia. Lydia, Lydia Bukeere Namugongo. Oli Bukeere Namugongo. Mami Kadima amaka gonna guli nkunyonyeza nga sikulaba. Mukama kasita ndeese mu guno gutandika butandisi. Amiina. Nnyo. Mami Kadima nafuna obuzibu. Omanyi bano abakyala bwe tugwa ku basajja mu Kampala z'okwanugwa ku basajja. Ndiwo abaana bana. Nga mwesako nga bantu. Kale ni tebalina kika. Mama ebiseera ebyo eby'omukinaana Nazaala agamba omusajja oyo yali musajja mukulu kubanga yali kojja we yamulabira omusajja oyo. Onoonya ate nakirala nina ensonga zange endala. Ensonga kati ez'okunoonya sooka oziyimiriza osooka ombuulira ensonga endala kuba olw'okunoonya luba lwakuna. Ensonga endala kati omusajja baamusiba myaka kati girimu 3. Musajja kibaawo? Taata w'abaana. Yakola ki? Baamuteekako defilement. Yafuekako defilement ndowooza nga bwemanyi bino abasajja abatatereera wamu yafuna omukyala n'amuganza mu muzigo gye yamusanga. Bw'amuganza mu muzigo gye yamusanga n'abaana be 3 abawala. Omusajja oyo bbaawo? Omusajja bba wange. Nga ffe tuli boyogerere mu muzigo ng'ate yafunye omusajja ekireka. Afunye omusajja oba omukyala? Afunye omukyala ekireka amusanze mu muzigo. Gyatugenda mpola mpola. Bbaawo yafuna omukyala omulala ng'amusanze mu kazigo ke n'amuwasa. Ng'amusanze mu kazigo ke ng'ali awo yeepangisiza akazigo ke n'abaana be. Ng'alinamu abaana bameka mu kazigo? Omukazi ng'alina abaana 3 ab'omusajja omulala. Kati ono n'amwagalira awo. Oba ntegedde batwaze obulamu ndowooza kati mwaka ki ogwo? Myaka 2 emabega. Myaka 2 emabega. Naye ku fayiro baateekako nti amaze naye emyaka okuva mu COVID. Kakati nziza wano eno njagala nga bitambula. Bwe babeera mu kazigo ndowooza ne babeera ng'omu ne beeyagalira ng'omu kati ndowooza bafuna obutakkanya n'amwagamba nti ayagadde omwana we kuba ne ku fayiro bagamba nti taata yakozesezza omwana we. Bamuvunalira defilement. Oyo omwami omwinamu abaana bana. Omwinamu abaana 4. Oyo ali mu kkomera. Ali mu kkomera. Ali mu kkomera ki? Bamutwala kati sawa zino bamutambuza omwaka mulamba ne gumugwako tebamusaliranga kati mpulira nasembawo okumanya nga bamututte ku lw'ejjinja mbusimana wiyambu enalufeenya. Ngamba nti oviramu ku Nairo. Wagendayo n'omukyalira oba yakukubira ssimu? Tagendayo okumukyalira Mami Kadima naye nakoma ku bino bwe bamuzunzanga ekirapa ku mwaka gwagwako bo bwe baloopa omusango tebaddamu kuloopa naye kati Mami Kadima ensonga yange lwakuba ne kale okunyonnyola okuva wansi. Kakati njagala ombuulire omwami wo gw'ogamba baamuwaayiriza? Nze ngamba mu buvumo lw'abantu bagamba baamuwaayiriza. Abantu bwe bagamba nti tasobola kukola kikolwa ekyo. Obukakafu tebwaliwo tebaakebera kuba omuntu we wabaawo defilement batwala omwana mu ddwaliro ne bamukebera. Batwala omwana mu ddwaliro byonna nga bw'oyonya ebyokuwaayiriza balabika bonna babikolako yaganda omukyala ng'agamba nti yakozesa omwana we emirundi 3. Naye kati nze Mwami Kadima eyo byonna epointi y'omusajja omusiba kale njagadde ogimanye envire eddala eno waggulu okulaga ekindiko. Kaakati ki ekikuliko? Ekindiko kati okubanga talina kika okungenda kubanga nnyonya. Omwami talina kika? Naye singa n'abaana bano 4 ate abaana bange 2 balina talenti basambi ba mupiira n'okudduka owa Pisco n'owa Pitu. Kuba nti nno owa Pitu bamulaba nti muto naye nga talenti ogiraba agirina. Alina talenti yakudduka ya mupiira. Kudduka n'omupiira abaana balenzi 2. Owa Sirinya yageze mu Sirinya ye yatuula namulekayo mu kyalo n'atandika okupoota nga bw'omanyi abaana abalenzi ye mulenzi. Kati yandekera omwana yali n'akazaala bwenti kati ye atuuse mu baby class era omwaka gwonna tagusomye. Mwami Kadima batugamba gavumenti naye gavumenti emitwalo 10 ako n'ebyetaago ate nga bagoba. Mwami Kadima mbadde mukozi ndiyize zino emyaka 3 gy'abadde nga taliiwo naye nemereddwa abaana 4. Ekirungi yali aguze poloti. Mulimu mbeera mu poloti era ebizibu byagwawo ne tuva mu muzigo n'enzira mu poloti Bukeerere gyendi. Wazimba mwakayumba? Mwalimu ennyumba
ennyumba nga gizimbye bulungi n'onangira naye ebulako okugimaliriza bulungi naye senga nfuna omuntu ankwata ku mukono Mami Kadima nnyonyeza senga nfuna omuntu n'ekiba mitwalo kati bangambye okukola lupidi naye bangambye emitwalo 5 gyokka naye sina na mitwalo 5 n'omutwalo guntuusa mu tawuni naye senga nfuna omuntu andandiza kukwata ku mukono badde nja kubeerawo n'abaana bange tubandi mukozi neemanyisa ewaana naye nkyabuliddwa omuntu ankwata ku mukono kyabuliddwa omuntu annandiza Mami Kadima. Kakati abaana basomera wa? Abaana babadde basomera Bukeerere Namugongo. Bukeerere Namugongo gye basomera mu gavumenti. Naye nga bagoba ebibuuzo ku buno tebaakola ono omuto yali agenda mu bebi naye ekwe kusoma ng'omwanya ogeze mu kasomero k'obwannannyini nabo baagala ssente naye teyasoma owa siniya yali alingidde mu siniya ye yatuula awaka ate kati Mami Kadima nga tuzembye okunyonya naye process ekaabya amaziga kubanga omusajja oyo yali munyawala tiyagamba nazaala wange nti nno banzaala wano naye nga yamugamba kale ebyo ngambye mbireke kakati baawo onoonya kika ky'omusajja kakati omusajja asobola okwenoonyeza ekika kye kuba gwe tolina wootandikira Mami Kadima anti kati bano bamulamu bali basatu baloyo abaana mutamba balala baafa kakati bamulamu abo tebakuyambawo ku buyambi bw'abaana tebanyamba wadde mulamu omu nga bamanyi bali mu bufumbo mulamu omu n'omala ali mu bufumbo tebanyambako wadde saagala kuwaayira nawe tufuna enamba zaabwe tebalina wadde n'ekikumi tebwampa tebajjanko nakuyambako nti oba kyoba ki okuleka maama mu kyalo ye maama Nazaala ali mu bufumbo obulala omwami we yamala okufa n'agendayo ewaabwe n'afumbirwa obufumbo obulala ali mu kyalo kyawe Bulwadda Gomba ali Bulwadda kale kakati katukigattire wamu onoonyeeko ekika kya mwami biri bitya ekika ky'omwami Sezaala Buseereyo mu kinaana baali babeera Mawokota naye nga yagambanga maama Nazaala wange n'amugambanga nti agenda Katebo ku kizinga gye bamuzaala naye ng'aviramu agenda kuyita Kamengo bayitayo Butebo Katebo tegera bulungi ku kizinga Katebo ng'amugamba Katebo gye banzaala naye ng'amugamba agenda kuviiramu ayita Kamengo kiba kitegeeza nti mu kunyonyereza tugamba nti Kamengo wano osanga waaliwo abantu be baawo yaani amanya ye Serwadda Emmanuel taata we baali bamuyitaani Kayemba Peter Mami Kadima kiteeberezebwa nti omusajja oyo baleka yali Munyarwanda ate Katebo ku kizinga basuubira okuba n'erinnya lye bali babubyako simanya wa Ssaalongo Kayizi Katebo naye nga yagambanga maama nti agenda waabwe Katebo naye ng'ayita Kamengo kati bano omunaye Mami Kadima bano bamulamu ababiri bafumbirwa munaye bo balina chance busanga bwe balifa baziika abaana abaami bali baziika naye ntuulamu ne ngamba abaana bana benina n'otuulawo babiyooza abasajja babi n'otwale mu mukyala abaana kumpi 7 naye n'otamugamba waabwe omusajja kigugwonenya tobanga olinya Sezaalawo Sezaala ebiseera eyo bamama baali bato Sezaala tomunenya katakabya na maziga kati kwe kyolina osooka okukola njagala okuwa ku magezi fa nnyo ku mwami okuba nga ava mu kkomera kyekisinga obukulu omusabire famire zirabikanga enkya n'eggulu okitegedde ekirala nti n'ekirala ky'oŋŋambyeko kino ekyokukola wanaabaayo alina kyalina ng'atukwasiza tujja kuba nga twogera tulabe engeri gye basobola okukuyambamu senga nfuna kale nowemba nfunye kapito nentekawo wamange obusolo bwange nentekawo obukoko bwange nja kusobulya mpeezaawo abaana bakatugana wetuli etawuni abantu bazimbye buli kamu kooteekawo kakula naye sirina wadde n'ekikumi kale kasita tukuwuliza tujja kuba nga tukubuulya kyonna ekinaavaayo ye Mami Kadima neyanziza kale naffe tweyanziza Mami Kabogoza yeebale nyeebale ddala kuba enamba gye nayiseeko si mbadde sobola kukkiriza kusooka kunenya Sezaala naye kale tetujja sukako nnyo ntwagala okubeebaza okuba nga mbadde mutuwuliriza tubagamba funa nti mbeere bulungi musule bulungi mweraba